Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda asabye abavubuka okwegatta n'okukolera wamu basobole okwekulaakulanya n'okuganyulwa obulungi mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Okwogera bino abadde Nsambya nga Brigadier Christopher Damulira akulira ekitongole ekiketta ku buzzi bw'emisango ekya Crime Intelligence nga batongoza ssako y'abavubuka ba ghetto. Omukolo gw'okutongoza ssako y'abavubuka ya Makindye East Ghetto Structure Sacco gutandise nakolesa ebitono mbadde okuba ebikonde okuyimba eby'emikono muli okutunga engato okusiba ebifaananyi n'ebirala. Ssente w'abavubuka ba ghetto Kalyango Shafiki yasusse okugenda ne yeebaza President Museveni ne Brigadier Christopher Damulira abayambye okutereeza obulamu bwabwe n'okuva mu bumenyi bw'amateeka. Bakatembeera mu ghetto tusuubira erima lidadisana nsuubira lwe bansindika wano warakaida nti enkoleyo omulimu nsuubira taata nkoze. Abavubuka balala nabo bazze bawa obujulizi ku ngeri gye bakyuseemu n'okubeeramu obutaddirira ddala mu bumenyi bw'amateeka. Kwebaza Komanda Lukayi okututereza ffenna. Twala omukisa guno okwebaza Komanda waffe 001 webale butaleka abakyala amabega. Meja Emma Kuteesa okuva mu State House RPC Kyawusi Nsaba n'abakulembeze abala basibidde abavubuka entanda ne yeebaza Brigadier Damulira olw'omulimu omulungi gwakoze mu bavubuka abali ekizibu mu kitundu. Olina opportunity ng'eno tuli ku kitundu tukole ki ate tubeere ne discipline. Bano abaana boolaba wano basanyufu ne poliisi kubanga kyova olaba kati ne RPC ali wano azze mulonki yaffe eyasako y'abaana ba ghetto. Brigadier Damulira ategeezezza nga bakizuula nti obutaba na ssente kiviirako abavubuka ba ghetto okunyakula obusawo ne batandikawo emirimu egy'enjawulo n'okubakulira ssako zino. Pulogulaamu esinga obunene gye bayita eya parish development model yonna eyimiridde ku ssako. Buli muluka gulina ki? Gulina ssako. Kannaffe tuyingidde mu kisinde ekyo okulaba nti naffe ng'aba ghetto tukola ki? Hajati Misa Kabanda minisita wa Kampala asabye abavubuka okuwalaba n'ebyabufuzi abakozesa mu bikola ebikyamu. Abagumiza nti gavumenti yakwongera okubawa ensembe ze baagala okukola emirimu gyabwe. Tujje tutandika okukola emirimu era saagala mugwe mmanyi mwatandikako tugenda banoonyeza amajja tutandika okukola tubagenda ffe abagenda tusobola okukola. Olwo abaguddewo ssakiro n'agiteekamu akadde kamu. Ate abasobe ekinnansi okutulirwa nga bakuŋŋaanidde ku ofiisi zaabwe eza Golden Traditional Healers and Abalesa Association Makindye mu nsengano etabiddwa amalasi Makindye Doreen Keita akulira ekibiina kino Jimba Lumira Mayengo ategeezezza alasise nga mu kiseera kino bali abeeteefuteefu okusinkana President Museveni kubanga egimu ku mirimu gye yabatuma bagikozeeko. Naye tetulwagala walala bonna tulwagala Makindye kubanga maama gwe RDC atukwatiridde mu Makindye n'eggwanga lyonna. Saba watuyambe tukwataganire wamu mukama wange oyo abantu bonna mu district gonna bali ku mukulu oyo. Paka tugenda kutambula kangeza nti tugenda Hoima. President wa Gulude n'akwata mu nsawo ezitasukka miliyoni 65 mu nsawo ye. RC Keita yeebazizza abasobe ekinnansi olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Awadde obuyambo nti bakusinkana President Museveni bamubuulire ku nteekateeka zaabwe. Ngenda kutambula ne mzee Jemba tunoonye hawo tunoonye di oba olunaku lwagenda kukola ki okutuwa. David Sikayombya ne Ronald Kakoze bakusakidde eggulya eno Bawukadde TV.